alimu buli muganda alina kibiina ekivugunya mu kkuba obululu akimanye nti aba akolera ku nkola ya Mungereza gye yalekawo nga alwanyisa enfuga y'obwakabaka bwa Buganda. Abaganda mukimanye okuva na leero. Bino ebintu tulina okubiyiga kubanga we biri omulabe we yabireeta. Tetujja bikweka bukwesa abantu baleme butabimanya. Tulina okubiteekayo omuntu amanyira ddala ekintu ky'abagendamu. Amanya nti gwe njagala okuti teri buyambi. Eno teri buyambi, eno kwewaggula. N'otandika okukolawo ekyokulaba nti kijja kuyamba abaana n'abazzukulu. Alina essuubi eryo erimuveemu wabula tusale magezi. Ensi yaffe Buganda tugijja tutya mu buwambe n'obufuge bwe tulimu. Naye nga batutega obuntu butono nnyo nga kijja tutwalira ebbanga okubulowooza. Kyo bino bye tugamba nti okusomesa ebintu ebikyatusomesebwa. Tweyigirize. N'ensomesa za ngeri nnyingi. Naye akati twesomesa ki ne bwana osomesa omwana. Abaana bameka Abaganda abalina madiguli wano abalina masters e Makerere nga tebalina mirimu babulooka basogola myenge ku kyalo bafuuse n'ababbi abalala babayingiza mbya butemu ate kutemula Abaganda bannaabwe. Bye bintu bye tulimu mu nsi yaffe. Bye bintu bye tulimu. Abaganda tulowooze nnyo. Tumanye musome ki gwe tusoma. Kubanga emisomo giri gyonna tegikyatugasa. Bannange emisomo tegikyatugasa simanyi bino byako. Abaganda twali bayivu. Twali bagunjufu. Mu magezi g'abajjajjaffe mu Mukama Katonda ge yatuwa. Naye tegikyatugasa gino simanyi batuleetera simanyi byakoze bitya bino eby'amasomero bino. Tebikyatugasa. Kati omusomo ogutugasa tununudde tutya ensi yaffe Buganda. Buli omu watuuseeko watuuse. Tusale amagezi abasomi abafunye obwayinginiya badokita simanyi byakoze bitya buli omu watuuse. Naye kati kyekiseera ekyokubeera nti tusoma ekigambo kimu tununula tutya ensi yaffe Buganda okugijja mu buwambe okwejja mu bufuge okwejja mu makomera ge tulimu tusobole okubeera nga twesiimira mu nsi yaffe. Owatali ekyo tugenda kubonaabona ngo bakubikira enkya n'eggulu abantu baabase kyate olina gamba kyate si kitalo nnyo kyeba nkiki nti ate senga tebamutemye senga yafudde nti kiki bulwadde nti bamutemye kyate kiki batemubazze kyate batemutye mutabani we byataka nuwulire kintu kyo bannange owulire si bannange tebyaliwo mu nsi yaffe abaana babasaddaaka babazimbirako amayumba ti Abaganda banoonya bugagga ng'ate ensi yaffe weeri. Tulwanirire obwakabaka bwaffe Baganda bange budde mu nsi yaffe. Tulwanirire emirembe gyaffe Abaganda tubeere nga twesimira mu nsi yaffe. Naye ebigambo byenfuna bye bituwonyaabonya mu nsi yaffe. N'abantu bw'olaba nga bakatikkiro batandise kusala amagezi simanya ate kampuni ey'okuzimba amasiro mwaliriddewo nga mugiteekawo bagambe nti amasiro gaffe gazingibwa bannamawanga n'abannankani banoonya we babbira ssente z'abantu ze basolooza okuva ku lunaku olusooka okutuuka ne ku ssaawa ya kaakano. Bazzukulu ba Buganda International mwebale nnyo okulengera ekintu ekyo. Obwo bwe bubbi obujja mutunuulire abasajja abo ababbi bakutemwako emitwe abo bonna. Bannange bino ensi tezisaaga bw'ozannyira ku nsi yaabwe bakutemako omutwe. Byabyo ebintu bye tulize tubayitamu. Abalina ebibiina by'obufuzi nga Baganda muli balabe ba Buganda. Tewali magezi gonna ge mutulima nti ge mutukolera gamugenda kusayininga simanyi bi federation byakako mwesunga genda eri tutandika okubeera nti omuntu awoza omusango gw'ettaka ng'alina guwoleza Nigeria anti tuli mu federation yonna ng'awoza omusango gw'ettaka alina guwoleza Rwanda awoza omusango gw'ettaka olina guwoleza Kenya.
Kyatuva tubagamba nti omuntu yenna nema abalwanyisa ensi Buganda eggwewo. Abalwanyisa abantu abayitibwa Abaganda. Buli alina ekibiina ekyokwesimbawo mu kuvuganya kw'obukulembeze bwa Uganda akimanye nti abalwanyisa Buganda. Ekyo tekiri mwamu bwe kiri. Mujje ffenna twekube tubeere bumu. Oli Muganda kaabe engoma yabwe kaaba bumu kaaba kukolagana na munno tusaze tutya bannanga amagezi okulaba nga twejja mu bizibu ebyo. Nja kwebaza nnyo bannamiramwa ne basemiramwa n'abakubiriza b'olukiiko ezigatta awamu nga balowooleza Obuganda bazzukulu ba Buganda International era neebaza n'olukiiko Ntabamawanga olukoola Abaganda mu bibiina byabwe okujja okwegatta okuba obumu olw'ebiwandiiko bye bakola. Waliwo ekiwandiiko ekikulu ennyo ekirabula ekiwa okutegeera era nga kiyigiriza otulaga engeri abantu gye tukuumamu ensi yaffe ensi zaabwe kikulaga abantu engeri gye basikuumamu ensi zaabwe. Ekiwandiiko ekyo kijja kutuuka buli Muganda alumirirwa Obuganda kimutuukako ku email ye naye nga kikulaga era ebiwandiiko ebyo bijja kubatuukako. Tubasaba buli alina obulumi bw'ensi yaffe Buganda atuweereze mailo ye ku ngabo ya Buganda. Emailo yaffe tujogera ntane eggulo tujja mutuusaako ebiwandiiko ebyo nga bannamiramwa ne basemiramwa olukiiko Ntabamawanga ekibiina bazzukulu ba Buganda International nga bamaze okugamba nti ekiwandiiko tukite naye nze yakisomyeko kiwandiiko kikulu nnyo kituwa okulaba zino ensi bwe zikuumamu ensi zaazo. Wali badde ogamba nti nsi y'amaanyi nnyo nsi zakulaakulana abantu muyingire buyingizi nga bwe munona ku magezi bwe muddayo. Nedda ne muzibe waffe eggulo yayogedde baali badde bagamba nti muzibe katumuleke alwaje. Sooka olindeko sooka obeere eryo nogoba nankani emitendera nga bwe gitambula. Bobo ojja wano era bannange gamba bbire kukwegamba bwona osoma ekiwandiiko kiri waliwo abantu abalowooleza Obuganda n'akulaga n'agamba nti bw'ojja oba ozze otobbye wabula ozze kunoonya bubudamu bakwata ne bakuteeka mu detention ne bakuteeka mu kkomera lyabwe. Balina siridde kkomera ery'obubbi akati gatwale nga amakomera abiri ne bakuteeka mu detention. Teri zino z'amaanyi zitalina detention tomala gajjanga mugwira bo babimanyi olukwala nti ozze kunoonya bumomboze nti tonnabba tokoze ekibannange munyame nti yingira wali mu kkomera. Amalala galina ku bizinga bakuuma ensi yaabwe okuginyweza. Bannange tusaba mujja kusoma ku biwandiiko biri. Ebiwandiiko biri birungi nnyo. Mukama Katonda ab'olukiiko ebyo byonna ebibiina by'emmenya biri wamu byo bikoze ekitole kati gw'oliriddawa ojja kuwoza nabawuliranga tugenda mu maaso n'abantu abali obumu naye nga tubakoowoola tokwatibwa nsonyi jangu olwanirira ensi yo Buganda tubeere bumu tugijje mu bizibu byerimu abaana baffe n'abazzukulu babeere nga bagikola ki bagyesiimiramu naye okusaddaaka n'okutta okusibira Abaganda obwereere okwokya emiriro okusanyawo ebintu bya Buganda okwavuwaza Abaganda byonna biri mu nsi yaffe Buganda nga tebabyagaliza Baganda tube nabyo. Bannange abateesa mulamwa guno muwanvu nnyo naye nja kuba Buganda tebwasabwa naye abeeko ne bwayogera ku mulamwa omukulu guno ennyo gw'olaba nti gulinga omunafu naye nga mulamwa gw'amaanyi. Abateesa bannamiramwa ne basemiramwa baŋŋambye nti ogwo omulamwa togukomyawo. Ebyenfuna bya Buganda biyimiridde bitya mu nsi Uganda? Obubbi, obutemu, obukyayi, obutayagaliza, effutwa, enkwe byonna obisanga mu mulamwa ogwo. Kati woba osinziira ojja oteese ku mulamwa guno
ogw'amaanyi oleete ebirowoozo byo tusale amagezi engeri gyetwejja mu ddubi lye tulimu. Ssebo Ssaabasajja Kabaka awangaale, Muwenda Mutebi omulamuzi wa Buganda, ssebo akazindaalo kako Buganda tebwasabwa. Nenfunidde akazindaalo akatali ka byanfuna naye akokulwanirira eggwanga lyattu Buganda. Neyanzege mutabaazi abalungi abatuuliriza yonna yonna yemusinzira okutuuliriza, tubalamusaako mu nnamusa ey'ennono nti eradde mirembe, ne tubeebaza emirimu gyonna gye mukola n'okusingira ddala egyo egyokulwanira ensi yattu Buganda. Ssaabasajja Kabaka Cuucu muddo gusiiwa agundegunde.